nsabye emboozi ya mwana muwala ono ogimpeera obudde kubanga bangi muli eyo nga bino byanyumya by'oyitamu oba byali bikutuuseeko naye nga gw'obadde olowooza nti kiriwo wekka. Mukwano w'obanga emboozi eno giwidde bulungi nsabye otuwe ku komenti bw'oba wakiyitamuko era embeera walwanagana otya n'embeera eyo okugivaamu, wagivuunuka otya, kiki kye wakolanga. Teweerabira ti channel eno yaffe Bankuba Kyeyo tuyigirako ate era mukwano ne tweyambayamba nga bwe tutambuza contract zaffe okuba nga tuzimalako, naye ng'emboozi eno bw'ateekateeka ng'oli mu process ogenda ku Kyeyo naawe wali badde ogiwuliriza kubanga bino byayogera oyinza okubisanga n'olowooza nti mukwano kisookedde wuwo. Tetugenda kulwawo nnyo, katugende mu katambi ka mwana muwala, naye teweerabira kulayikinga video mukwano oba oli awo n'okusharinga nti buli olayikinga ate etuuka ku bannaffe abalala. Teweerabira nti nkwagala nnyo gwalaba video eno wonna w'oli w'osinzirira nga gw'ogamba nze ka video ka Magi mala kabikula ndabe kiki ekiriyo. Mukwano nkwagala nnyo, mbaagala nnyo ba followers bange mwenna abalayikinga n'abakomentinga bantu mwe mukola kyatendo. Waliwo omwana eyagambye mbo si Jordan wokka we wali enjala naye ensi zonna ez'Abawarabu zirimu enjala. Muganda wange kankubuulire, nze nga we mbagamba naye nze ntagadde mu biyumba naye Jordan yo yansusseeko. Nze nakola mu biyumba bingi e Dubai, natambula mu biyumba ebisuuka mu 30, naye nga waliwo ekiyumba ky'osanga nga tewali mmere nga bo just baavu ng'olabira ddala nti ensonga yakaki yakasente. Okitegedde kebeere ye Saudi waliwo wootuuka nga wo tewali mmere naye nga bw'olabe bw'osoma embeera ng'olaba kirabika obuzibu bwa kasente. Naye kati e Jordan obalaba ku 100 waliyo abasatu abakkiriza omukozi okulya, waliyo baboosi basatu naye 97 abasinga bakodo. Bwakuwa emmere alaba akuwa nnyo. Olaba yunifoomu, bino biyunifoomu obiraba bimuluma bannange, abikugulira n'abikuwa n'alaba ng'akuwadde nnyo n'alaba naye ng'ogenda kubyambala mu nju ye bw'omala bw'oba ofuluma obireke. Banaye emmere ebayisa bubi nnyo. Banaye Katonda agere bafumbe ku nnyama, afumbe ku nnyama. Kati wano wanazudde omuze nga we bagenda oba ku bbuki ogula ennyama basabayo n'ebyo ebisavu. Nsobera abisaba n'abigamba bimpe ndina embwa yange ewaka, naye olubireeta bwe papa buli lwafumba ateekamu ekisavu ekimu kyakuteera ku sowaani. Era nze buli lwakinteera ku sowaani nkisuula emulagirawo at least nja kulya omuceere mukalu naye nga siridde kisavu. Nkugambye wano ate wali omukazi, bannange wali omukazi emmere kati ye kennyini ng'omuntu alaga nti muyonta. Omanyi oba kyengezaako okwogera nti ye kennyini alaga nti muyala mu lulimi olwangu. Omukazi wa wanavuluba n'emmere y'omukazi Omuwarabu gwe n'akasooka okulaba alina omululu mu mmere. Ali wano e Jordan, mpozi bagamba ab'e Jordan si Bawarabu, Bafalasitayini. Gwe n'akasooka okulaba alina omululu. Kati lumu twali tunyumya era kyandeetera kwewuunya nnyo olw'ensonga olumu twali tunyumya ne muwala we n'aŋŋamba bo be bano Abafalasitayini abava eri mu kyalo wansi eri ekyankwanza eri ehoyima wansi nga bafumbira na ku nku. Okitegedde
kati okuva eyo okujja Jordan alinga eyava eyo wansi mu kyalo eyo najja e Kampala ate awo watuuka e Kampala nga bakozesa amasannyalaze na gaasi. Okitegedde omukazi wa wano muyala bana ne bwali atakkuta ne bwali atamatira banange amanyi okuvulubana n'emmere ne biryoka bimutuula mu lubuto ne bimulumya olubuto n'atandika okusinda batini lunuma banange enjala eri Jordan. Kati ne bw'obasanga nga balina ebyokulya we bitafuuka expired etakukkiriza kubirya wakiri bibeeramu ne bivunda. Omukazi wa buno y'omuntu atereka ekintu mu fridge ne kivunda ne kitandika okuvundirira. Era omusajja watabaawo n'akugamba gyenna nti fridge ebintu we biri mu kuvunda bisuule. Omukazi yakugamba mbyagala era we tubisuula. Kati nze we mba nongoosa fridge ntayiminga omusajja waali naye omukazi waaba waali at least fridge bibeeramu ne biwunyira omwo ne bivundira omwo naye nga tabisudde naye ng'ekigambo akugamba ekigambo eki mbyagala. Enjala eri Jordan. Tulaba nti tubeera wano tugamba banaye Uganda banaye temumanyi zaabu gwe tuyina Uganda. Enjala eri Jordan. Enjala eri wano e Jordan. Va ku bya Saudi osanga abantu nga bayalanga baavu naye ng'ekyobugaga kye balina kubusi. Kati wano ne kubusi omanyi sayizi za kubusi. Kakubusi katini bwe kati. Waliwo bukyapati edda bwe batundanga nusu 3. Buno bwe batunda ku masomero bwe baguza abaana nusu 3 2. Bwe bukubusi bweno. Naye Katonda n'agera ne bakusanga ng'okutte 2. Omusaala at least kwolwo agutema. Bw'otaba mukalukalu nganza atabukira omusaala agutema. Enjala eri wano e Jordan. Kaakati mukwano wobanga gw'obadde otenda nti enjala eriwo wekka. Woba obadde otenda nti ewuwo weewali we bagula ebyokulya ne babikweka. Mukwano nga wagudde mu kyumba ky'omufirisuuti nga bayala bulungi. Ate nga balimu n'obukodo. Kubanga waliwo omuntu n'omanya nti kaseera kanjala ekyo tukamanyi ffenna waliwo ekiseera ekituuka embeera neetaba nnungi ne muyingirako ko mu njala naye ate w'obeera ne families nga zifaayo nga si baamululu waakiri mufuna akatono ne mukagabana. Story yange it was 2021 to 2022 nga nkola e Saudi Arabia. Bakama bange mu byokulya baali tebeekwenya ng'era we bibeerawo mukwano olya. Waliwo ekiseera ekyatuuka ne tuyingira mu mbeera ya mwana muwala gy'ayogerako ey'enjala. Nga muva okuva ku makya nga temunnalya. Ne butuuka akawungeezi ku ssaawa nga 12 ne baleetayokko busamuli. Baba buyita busamuli obwo bugato obuwanvu. Ne bakuwaayo obwa 2. Noonywerako kicaayi kuba ye sukaali taggwaawo. Noonywerako caayi oba amazzi. N'obusulirira mpaka enkeera ne bayiiya. Ekiseera bwe kyatuuka ng'oba olya olusi ntufunayokko ku muceere ng'olya. Naye nga wagudde mu famire nga bayala nga si bayala naye nga baamululu. Ne we mubeera mu kiseera ng'ebintu ebiri babikweka. Ne we mutuuka mu kiseera nga kyakyeyo oba kyanjala. Kubaga akaseera katuukawo mukwano sente ne zibulamukko. Naye bw'otuuka mu famire mukwano nga bakodo balungi ne batuuka mu kiseera ekyekyeya oba ekyenjala sweetheart oyinza okufa. Kubanga kituuka n'ekikubuzi ne kibula nga tokiraba. Oyinza offa enjala ne baleeta ebyokulya basobola okubirya nga beekwese oleme kubalaba. Bayinza okugera nga weebase ne balyoka bagula akamere ne bakeezibika nga tebafudde kuggwa akola emirimu. So mukwano embeera oba akaseera mulimu famire ezimu nga kagwa bugwi nga sente zibuzeemu ne mubeeramu famire gyojja okugwamu nga bo tebalina ssente. Ezo famire ne woogenda ng'oli munene oyinza okuvayo ng'olinga oluti sinakindi n'okufa enjala. Okola naye tebafuddeyo nti olina okulya. So akaseera baddiya
bw'oba wali okayiseemu omanyi mwana muwala ono kyategeeza. Akaseera k'enjala olaba ebyokulya bibeerawo ne mumala bumazi nnaku 2 nga temufumbye naye nga buli kimu weekiri mukwana enjala neekuluma ojjula okufiirako. Kati teebereza ng'ogudde mu famire nga banaku ng'ovudde mu famire ne bagenda bagwa mu njala ate nga bakodo. Bibeerawo so mukwano ekyeyo woba ng'otambula nze nganze magezi kigenkuwa ku nsonga eno kubanga tomanyi waye bakutwala, tomanyi biki byogenda kusangayo, tomanyi bigenda kubeera bitya, bantu beeyisa batya. Saba.